Martha Karua yazzeemu n'akola empapula empya zonna. Waliwo ke beekwasa nti Notary Public ye yalitaddeko stamp mu kifo kya Commissioner for Oath we Kenya. Ne tuddayo buli lupapula lwonna olwavudde Kenya, ebbaluwa ya Martha Karua esaba Notary Public n'agiteekako, eya Law Society President Law Society wa Kenya nayo ne bagiteekako stamp. Empapula ezo zonna ne zijjula n'endala zonna ne tuziteekako mu fayiro ne gugejja bwe guti ng'ennaku z'omwezi 23 ye Monday ya wiiki eno empapula ne tuzitwalayo mu Law Council nga tubagamba kakati twagala kulira nsonga yonna gye mwekwasa ndala. Wabaddewo endala ze beekwasa 2 eyo gamba nti Martha Karua alabika tazze kuwoza buwoza misango naye azze kukola n'ebyobufuzi. N'ekyokubiri nga baga nti naye ddala okusinziira ku balooya bonna Dr. Besigye ne Obedi be balina 50 ye Martha Karua agenda gattako ki ensonga ezo 2 Uganda Law Society n'eziddamu. Era Uganda Law Society yakoze omukuku gw'ekiwandiiko omunene bwe guti ng'ennaku z'omwezi 23 n'egutwala mu Law Council ng'ewakanya ebyo byonna n'eraga n'amateeka agabaga nti ebyo temuddamu okubitunuulira olw'ensonga nti si ze zimu ku nsonga Law Council zeyina okuwetegereza. Era yo Uganda Law Society mu bbaluwa yayo negamba bo nga bammemba ba Law Council bo bakiriyalinze dda Martha, tulinda bali abalala nabo bakiriyalinge tugende okutuuka nga 7 nga Martha ayina certificate ye ate awo tugende ku stage eddako.